Nansi Gombi ku Valentine eno kyenkusaba njagala kyasimwa. Ekigambo Valentine atakimanyi kubeera kwetala. Nansi Gombi roji njipangisize kalungu wano. Wetugenda okusulanga mpangudde obukadde buno. Oyo aliranye roji atalina mubeezi tagenda kwebaka. Njagala nkube besi Nansi Gombi okube sitiriyo. Ngenda kukkirira nkwambuka ennone ne kunywa ntoyo. Ngenda kusumulula Nansi Gombi nkufule yinjini. Kwasaako kasawe ke Masaka mpulire bwe kakula. Zekalomezeza n'akatiko omukwano gwo gunchunya kati. Nansi Gombi sembere eno. Kwatako kunzaawo. Ebintu by'obulamu babifiirako ddala. Eno gyewaze? Eno gye nazze abantu by'obulamu babifiirako ddala. Era tebakkiriza coronavirus kusala. Tolina kusala luguwa luno nga tonaabye mu ngalo olw'ensonga. Masaka waabwe omuyimbi asula eno kati oyinza omulwaza ate n'oboononera ekintu. Okay. Kati tudda wa? Tudda wano wetwapangisiza ennyumba yaffe. Okay. Walikiriya nnyo wali toyitawo nga tonaabye mu ngalo bintu biri siriyasi bintu bya korona so mujje tulabe oba omusajja omukulu weyafunye omukulu yafunye wano wali sefu wali mukakomera era kyoba omanya bafunye serebu kukyalo tuze bayitawo Sega Kabale Nansi Gombi we yafunye ennyumba era nga twebaza nnyo bonna abamubeereddewo ne bamuwa akasente wadde nga babaddewo bangi ate ababadde bamumalamu mumma z'amaanyi nebaza omukulu nga Joseph okuva US, Engineer Ross Texas, Madam Grace US, Chiseka Trevor UK bambi tweyanziza tugenda kulaba omukulu we yafunye tulabe oba ekintu kyekyo oba ekintu kiriyo Nansi Gombi twali naye mu kugula ebintu bino era muzendezo omujjukire so yabadde yazzeeyo waabwe wano tumusanzeewo omukulu kyekiriho omusajja mwali muno wano wafunye wali watya wano soko ndio tugulire ekintu kiri kitya kirungi nsende wano wafunye wano wanafunye wenyewe era musanze mutegeka bintu byange kuba ekitanda tetukiraba ekitanda tekinnatuuka bwana basuubiza nti uli kwebi pressure nalina pressure nga ab'emmere bammanja abaki bammanja kati ekitanda ekyo ke nalina nenkatunda nembako binasasula nange okufuna bwendyako kuba abantu bali tebannavaayo nga serebu mu mbeera wali tolinawo yakuwaddeyo kantu sayinawo kantu nga nina okutunda akatanda kange ate okufuna ekyokulya paka mukama wanampa abayambi. So wafunyeyoko? Nafunyeyoko nakuzeko omufaliso ogwo era gateekamu na coronavirus n'amasuuka era ngaemugalabagano bino byonna ezo piro buno bugoye bwa piro naye bino wali wabimanyire ogenda kikolesa ate nga kintu kikyalinnya bulinnya just kitandika butandisi tonabasetinga tuguddeko bugula nti ate ebyaffe tetwagala bagambe nti tupanze bipange munguddeko nga sinneetereza bulungi naye nga yina ennyumba gyenfunye bayitawo wano Kabaale eno eri mu ssente nga mmeke eno ya mitwalo 10 ya mitwalo 10 sembera eno ya ssente nga mmeka eno ya mitwalo 10 onaagisobola jagisobola we naba nfunyewo ka capital nga nsobola okukolawo akalimu kange wenjija akasente kuba nagadde nkekereze kasente
nayagadde nkekereze kasente oba nkole ntandikewo capati naye saasobodde kufiisaawo kasente kasigaddewo kabadde katini kuba biki byewakiri yalinzeeko nakiri yalinzeeko omufaliso guno zino zibedi cover zolaba zino gano amasuuka ne landirodi kuba yali abangi emyezi ena landirodi naye nemukiri yalinga nemuwa emitwalo gyane era tammanje yadde ekikumi oli omukadde oli omukadde so kati sente zino zikugwako sente nezigwa nengulako ne kapeti eno kubana badde ate sagala kulinnya ku seminti so kati obuzibu ekitanda tonnaba kifuna ekitanda kyo sinaba kifuna naye nga nja kubeererawo ekino kirungi ekitanda ne bwekiba tekinnajja mukama ajja kireeta nakyo nga bino byeyabireese so kati bantu ki abakukwatiddeko abantu abankwatiddeko bebweru omukyala bamuyita Grace US bankoledde bino kumpangisiza yasasudde ennyumba eno gye mulaba muntu ki omulala mbeerabidde amanya waliwo Dr. Joseph njijukira Dr. Joseph bambi naye yankwatiddeko era mwebaza nnyo 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 nengula era ne ku bugoye sente ezo zaguzeeko ku bugoye endala engoye sinazireeta gye ziri eyo nsomba mpola waguzeeko ku ngoye wabadde bubi nabadde bubi zengoye nabadde sirina bulungi ogibakoko ku ngoye waliwo Trevor omujjukira UK Trevor amujjukira bambi naye mukama mumpeera omukisa naye yanyambyeko nankwasa ate Engineer Lwasa wamulaba Engineer Lwasa bambi namulaba era Engineer Lwasa nkwebaza nnyo yampa emitwalo 2 ejo najjo negimbeeramu mu nsawo kuba mbyako ku kikomando so mu ngeri emu oba endala at least wano ntandikirawo wakati akasente kensigaza njagala nguleko nga omanyi ebidomola amasuwaani webityo so abafaani bo basuubiza ki kubanga music yo wali oba waweddemu amaanyi kuba ku Facebook kyebakoze abayaayi music okusookera ddala nebaza mukama katonda yampa talent nti yampa ennyimba nga nnyingi nze sigenda kugula luyimba mu nseeru ennyimba nzirina nnyingi ziri 245 naye nakakolako ennyimba 2 nansikombi nenanziri ezo zo bazimanyi kati neetaaga baproducer okunyambako kuba sijja bagamba nti ngenda bawa akasente wabula bwovaayo nongamba Masaka nkuwadde offer jangu recording ennyimba nzirina ennungi ezitali za kadongo kamu naye kadongo kamu naye nga muyina so ate abaazalabwa ku Facebook obagambayo ki abaazalabwa ku Facebook mbagamba kimu nti ndwadde nkisetewona singa nasirika nensirikira embeera oluusi naaligudde ddala okuba nalina stress nyingi nga n'ekifo kyendimu tekisaanidde kubeeramu kati bwe navaayo nenjogera obulamu bwange bye bino byentuuseeko kubanga nyambiddwa nenfuna ennyumba era kati sina stress zonna ebikopo tunabireeta ebikopo sinabireeta njagala waliwo gye bandagiridde eyo nateete gye batunda kale ebya layisirayisi gye njagala okugenda shopping enteketekemu so kati tusuubire nti at least wano oli wano ndyoke nja kwebaka omukyala aliwa luli twali naye mu kugula emifaliso ali ludda omukyala oyo asoma naye kati bavuddeyo ku kino ekibadde kya coronavirus bavuddeyo ku ssomero kati ali wamami amuyambakoko ku mirimu kale bafaani balekera kakodyo ki bafaani mbagamba kimu nti musuubire ekipya kubanga nsuubira nti ngenda kufuna kubanyambako mukama bw'anaaba ye mubezi wange abanyambako bafaani bagambe ennyimba nzirina ngenda kuyimbira ddala era temuggwamu maanyi nti biki eno embeera etuuka ku buli omu ate oluusi buba bujulizi bwaffe nange nenjogera mudda neŋŋamba naaliko mu mbeera bweti ate n'ekirala bannange muyambe mufune omutima omuyambi kubanga nze abanyambye sibamanyiiko naye nange neewunya bwewunya okubanga nfunye obuliri ennyumba esasuddwa n'amabanja agabadde gamanjibwa sikyabangibwa kikyoyize mu mbeera eno kyenjize mu mbeera eno njize kwegamba obuteemalaamu nnyo nti mu mikwano kubanga kati mwene embeera njigiddemu anjagala
njigiddemu ababadde badduka njigiddemu ababadde banimbalimba kati Mukama nnyambyeko okumanya bendi nabo emitima gyabwe. Naawe ate ssebo olina okuyamba because buli omu obwedda ayagala okuyamba agamba naawe bw'otereera okole ki. Era nange bwe naatereera Mukama nga nkwatiddeko ndayira nga kamera zindaba nti ngenda kuyamba abo abaana babonaabona oba oli eyo okola ki omuyimbi yenna anaavaayo ng'oba obonaabona nange nja kuba naawe naaba nga Mukama nnyambyeko. Ku bayimbi waliwo akuyambyeko? Abayimbi ba Uganda tenavaayo muntu anyambye kusijja kugamba nti tebanyambye kuba tomanya bayinza okuba nga waliyo abateekateeka okunyamba naye nga tewanavaayo muyimbi wa Uganda yenna. Kati ndowooza kitanda ndowooza kiki ye problem kuba wakitunda? Ekitanda kyo nakitunda nga nammwe walaba embeera nti akadde ako saayina ekyakulya mmanjibwa ku maduuka kati nentunda ekitanda ekyo nensobola okusasula bwali bumanyibwa nenesotingamu naye era nga nina omutima omugumu nti Mukama ajja kunyamba n'ekitanda kijja kujja. So ogenda tandikira awo? Ngenda kutandikira. Gundi mpya mwajjuddemu zino bed cover zino. Kale tendowooza tukutadde Katonda yamanyi ebyo naye nga neebaza era enesaala ngisindika eri abo abanyambye nti Mukama abampeera omukisa wonna wonna we mujje ate era temukoma kunze kuyamba muyambire ddala kubeera abantu bangi abalina obuzibu ng'obwange muyambire ddala nange neeyamya nti nja kuyamba abantu.